Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kali bagita Fadi TV ogimbala amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda. Negamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogyekumideko. Wano mbani updates ziba zitambula okwetola eggwanga Uganda. Fadi News, Fadi TV ugi makula munange information etambula eraga nti yafunye olubutola. Pastor Rogers Bugyemwe yali confirminze Onako olweggulo ku Sunday service wali kukananira ndi ebifaananyirozo birengera embeera bwetyo bwe yabadde side zaali kukananira ndi bwetegeeza amawulire aga trending ku mitimbagano gya social media ngalaga nti Pastor Bugyemwe ne Makula ku mulundi guno baalifuna omwana ajjukira ebbanga erisemabega ne bategeeza ne bagamba nti ebise ebisinga okubanga biyitira abakyala okubanga bavaamu embuto ebise ebisinga oluusi emyaka sukaali n'ebintu bingi nnyo Nenga ekyo ekyemyaka ebisinga abakazi katasuka emyaka 3 nagenda myaka 4 embuto ziba zigenda kuvaamu nnyo olw'ensonga nti aba akaddiye ebisinga n'essukaali oluusi akola ki aviirako abakyala oluusi okubanga bafuna embuto naye nga zivaamu buvi. Information etambula eraga nti Pastor Bugingo essanyu limutta kubanga asubira akaana anti Makula agenda kuba mufuzaalira akaana jjukira teri Bugingo ne Pastor Bugingo okukanya ku mwana ebbanga buli omu lyalina okubeerako n'omwana mutabani waabwe omuto baali mu kubanga bakkaanya kooti yabivaamu kooti yabyesonyiwa jjukira wiiki eyise emabega kooti baali bateesiteese okutuula Pastor Bugingo ne Teddy bateeseganye engeri gye bayinza okubanga munange buli omu abeerako n'omwana kubanga ye Pastor Bugingo yali agamba nti omwana buli omu abeereko naye wiikisi 2 mu mwezi ze wiikisi 4 jjuka zibeera mu mwezi nga Pastor Bugingo abeerako naye wiikisi 2 ne Teddy wiikisi 2 nga kyagala kooti ekole ki kooti esalewo naye Teddy yakigaana jjuka n'abagamba ati kooti ebise ebisinga teziyingira nnyo bintu bya famire ebyo kubiyingiramu nnyo kigenze wala kooti zibigenda wala tezibigenda wala nnyo tezibyesembereza nnyo kigenze wala kooti teyingira nnyo bintu ebyo ebya famire munange byebyo bingo ebitrendinga naye nga tulinze mulinde Makula agenda kubazaala ka baby munange information etambula bwetyo bweraga Pastor Bugingo essanyu limutta okufaako obufiba abatakikkiriza Mukama abayambe kubanga Makula embuto zinga azifuna naye nga zivaamu buvi Makula ekyebuzibwa Makula yawezeza emyaka 4 kubanga bagamba nti emyaka 4 ekyo kiba kugamba kibeera kya bulijjo omukyambo emyaka 4 kubanga embuto zivaamu ekyo kiba nnomo yakituufu kiba nnomo ekyo kubanga bwetegeezi bungi bwokola okunoonyereza balaga nti kiba nnomo wakyala bali waggulu w'emyaka 4 kyova ebiseesinga bamba balwana nnyo okuzaalira ku myaka 35 36 34 myaka egyo 37 38 Tusa myaka 4 kubanga ali embuto ziba za kuwembejja ziba za kuwembera buwembezi za kugamba za kwegendereza nnyo kubanga essaawa nalo basobola okukola ki basobola okubanga munange luvwamu ensonga zeezo zimukozesa trending akadde kano ku mitimbagano egya social media era nga mbagamba nti bamulabanga Makula olubuto luzimbye nga lwa mwana temwewunya nga mumulabye nga kumulaba nga azadde bwe mulaba nga azadde temukyewuunya kubanga gegamu ku mawulire aga trending ku ssaawa zino ku social media ndowooza oba oli wa Pastor Bugingo Makula bw'anaamwezaalira oba n'ensonyiwa mutabani we naye nga baba agenda apondooka olw'ensonga nti Teddy ebisinga yagaana okuba nga abiwuliriza ewali obuzibu kubanga Pastor Bugingo bwe nabyo yali ateesa Teddy yagaana obiwuliriza kyova olaba yazanga akaseera akazibu ne kooti jjukira kooti yeebe yagala ensonga za famire muzitwaleyo mu kooti mugende ozitwalayo nga maze okukkaanya si yakutuuka eyo ate kooti munyambeko naakolebwa ati mbw'ate ogende mu kooti ate ogambe kooti ekuyambeko Teddy mukazi wo akkirize eby'omwana kooti eyinza okubiyingiramu naye ebisesinga omwana aba talina buzibu bonna bumutuuseeko mpoziko nga Teddy amutulugunya awo kooti eyinza obingamu negamba Teddy omwana oyo omuyisa bubi mukwata kitaawo omumuwe naye Teddy amuyisa bulungi ali bulungi alika bulungi omwana alikkiriya
Takoti bagamba esorting mugende okujja nga maze okwesortinga nga tubawa mpapula ku signinga nti oba weeks 2 aya kasema kula agenda muzaalya tujja kuba tutegerera ebintu bivudde ku side eyo ngero kubanga muzifollow nga Fali TV Fali News KBTV RTV Uganda now zina YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mujisa kubanga yena nteekayo updates mubere bulungi mbagala nnyo mwenna like ngo commenting mweraba